omwana agenze n'aŋŋamba nti omuyimbi King Saha nga ayimba. Buli kayimba kafulumya muganda wange eba tabbu. Kaakati nno wuuno munnange ate omuyimbi King Saha afulumizza oluyimba olupya asinzidde munnange ate Germany n'asooka n'abawaamuko akapera muganda wange gabadde maanyi ate nga Dr. Jose Chameleone abadde munnange ate ku kikonde ekya Shakibu kw'ossa ne Barrister Timo. Muganda wange eno bato yo egenda kujjukirwa munnange ate mu byafaayo. Ekikonde kinyoose neŋŋamba oh my god ekibadde mulingi. Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi wabula ntandise munnange ate ne King Saha. King Saha ali wali munnange ate mitala w'amayanja mu Germany wabula avuddeyokko n'agamba nti nno nedda akayimba ke mwakawuliddeko. Mutima gwebake atekati wengulo tasebaka teyagala mukwano gwebake nga kyoyoya mukwano kyenkuwa sikkiriza nkube ni mugumu ngali mubwengula nga mutima muwalise mubire mukwano wampaki wenkulowoozako nzenjala wensikulaba walayingala zewe nkulowoozako nzenjala. Wake up in such morning. Zeka nkube kumabali ng'omuvubi n'enkasi ewange olinga bebi nkukwata nakacabula mukwaliso n'ennamba yo n'amannya gereeta tofumba nakyegulo kiri gwebyo byendeetama. Oluyimba lwe luno munnange ate wampaaki tukimanyi bulungi nti nno omuyimbi King Saha muganda wange kafulu mu kuyimba munnange ate ennyimba za laavu era ng'ali omu munnange ate ku bayimbi b'otasobola munnange ate kunyoomeekereza mu kuyimba ennyimba munnange ate eza laavu eside eyo. So ye muyimbi munnange ate King Saha ku kikonde ekya Shakibu kw'ossa ne Barrister Timo. Muganda wange eno yo ebadde bato kino kyo ekikonde naye nga yonna gye biggweredde muganda wange kiraze nti no Shakibu yawangudde. Kiraze nti no Shakibu munnange ate baw'omugaga zali nti yawangudde munnange ate wali awangudde mwana mulenzi munnange ate Timo bw'atyo. So nga ne Dr. Jose Chameleone yabaddeyo munnange okulaba ku kikonde kino. Allow me to witness and welcome our first contestant tonight, Ntwali. Nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako ke mbadde ndaba akabadde katambula munnange ate ku social media. So nga ate ku side y'emu Dr. Jose Chameleone by the way si birungi muko akaunti ye eya TikTok abawagizi be bali mu kwebuuza bagamba nti no yiyi akaunti ya Chameleone nga tetugiraba. Bantu bange nga siraba akaunti ya Dr. Jose Chameleone. Saagala kuntabula akaunti ya Dr. Jose Chameleone nze atagiraba nzekka oba nammwe temugiraba. Bayihakinze yafunyemu kiki kwegamba byonna munnange ate tebabitegeera. So bw'atyo munnange ate Sheila Prince bw'atyo bw'abadde akakasa munnange ate kwa akawunti ya Dr. Jose Chameleone. By the way ngenza okukola vidiyo eno ng'ate simaze kucekinga akawunti ye oba yazzeeko oba teriiko. So maaso awo
nja kubeera nga munnanga ate nga nkutegeeza byonna ebinaasingawo naye ng'okoze ekintu kimu kyokka ku subscribinga ebisigadde byonna obitwekere.